jako akawuwo. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Dr. Chris Balyomunsi mwasinzidde n'akalaatira bannayuganda okwongera amaanyi era obutaddiriza mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 olw'ensonga nti weekiri ate nga kyongedde amaanyi. Twagala kwebaza abannayuganda ffenna tugezezaako okulwanyisa ekirwadde naye twafunye akawuka ke tuyita Omicron kayingidde mu ggwanga okuva wabweru ate ako kasaasanya n'amaanyi mangi nnyo nga tulaba nti n'obulwadde oba infection zitandise okweyongera kugendako waggulu. Minisita Balyomunsi agamba nti mu mbeera eno buli muntu kimukakatako okugenda agemebwe mu bifo gye bagemera okusobola okwerinda ekirwadde kino era ng'onaagambye nti wadde amateeka ga Uganda tegakkiriza kukaka muntu kugemebwa COVID-19 naye ebitongole ko n'ebifo byonna ewabeera abantu abangi birina olukusa okugaana oyo atalina kaadi kwagemereddwa okwetaba mu bantu abalala. Amateeka tegakkiriza nti tukozese force nti buli muntu yenna afune empiso ya COVID naye ebitongole n'ebifo byonna abantu gye bakolera birina olukusa okugaana kuyingira nga toyina kakaadi akalaga nti wafunye empiso, tukiyita vaccine mandate. Dr. Chris Balyomunsi asaba bannayuganda okukwata obulungi obulamu bwabwe nga tuyingira ennaku enkulu okusobola okuyingira omwaka omupya nga balamu bulungi. Tugenda mu ennaku enkulu ez'okujaguza amazaalibwa ga Kristo tuyita Christmas ebeera ya ssanyu. Tusaba bannayuganda nti ffenna tujaguze n'obwegendereza kubanga bamu babeera ku nguuto batwala abantu mu byalo. Tusaba nti muvuge bulungi, temunywa mwenge, bwe mugenda kuvuga muvuge mpola mpola. Bo bannayuganda be tusobodde okwogerako nabo naddala abakulembeze b'ebyalo basabye abatuuze obutakoma kyakwekuuma COVID-19 yekka wabula batwala obuvunaanyizibwa beekebeze n'endwadde endala gamba nga mukenenya kubanga nazo za bulabe era nga zeewalika singa omuntu abeera yeekuumye bulungi. Olina okwambala masiki, olina okunaaba mu ngalo, olina okukuuma ekisinga bwe zonna zaateekebwawo n'okubeera nti kapi ekyaliwo nnyo era bannaffe basobole okuba nga bakuuma kiba obudde. Naye era temweyibaala, waliyo endwadde endala nnyingi nnyo ze namudde. Mukuddeyo ennanga ne mudda ku COVID, ne mwerabira siriimu gyali, ne mwerabira nti omusujja gw'ensiri gye guli, typhoid gyali, n'endwadde endala ez'amaanyi mwekebeze. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Nkubiriza bannayuganda bonna nti obubbi bweyongedde.